Omulungi akyali ku TV mukwano piloto ku kyagendera mu maaso ng'era tukyali wano mu maka ga Honorable Miriam Matembo, omukyalo w'amaanyi, omukyalo yuko olungi, omukyalo omufumbo ate nga tugamba ebigambo birungi nnyo olunaku olwakasobola ate mukwano gwaleka essaawa eno okyafunamu nnyo kingi ekyokwiga n'olwensengayo Honorable wetwawumulidde ng'akyalina ebigambo birungi by the way byatugamba n'olwensengayo Honorable era kamubeeko kino kyatugamba kwena ensonga Honorable ensangi zino abaami tebaagala kugenda gye bazaala bakyala baabwe. Olina omusanga nga ayinamu omusakazi amuinamu abaana bana basatu gabafumbo naye nga yadde kilo y'essukaali ew'omukazi tebaginywanga edugamba nti mukyala wange katugende kati simanyi lwaki mukazi yaba omusobya oba omusajja yalina problem buno bitwefumbiza nebyokusitula obusefuriya nemugenda w'abasajja nemubeerayo obwo si bufumbo. N'olwekyo nze bwongamba nti omukazi omusajja mwinamu abaana bana tayagala genda waabo mukazi we anayamuwa okubeera n'abaana n'omusajja kitegeeza mwami wo oyo omusajja naawe oli muwala oba mukazi muli ebyo oli musajja oli mukazi si mwami n'omukyala okitegeera kugera omwami wange oyinza kumuyita omwami wo first of all omusinkanye mu Kampala no situla obusefuriya n'ogenda n'otandika okumufumbira terya yamukuwa first of all Katonda tamukuwadde abazadde tebamukuwadde Katonda bw'abagenda kuwa omukazi amukuwa ng'ayita mu bazadde be abawala bazadde be ofuna omuwala n'omusinkana n'ofuna abooluganda n'ogamba abazadde bo banange nfunye omuwala wenjagala okubeera nawe emirembe gyange gyonna ne bagenda ne bakwanjula waka ne abazadde ne bategeera wawa kibo bamala kusoma ne bakutegeera ne weeyanjula ne bakwaniriza mu maka owaffe tukiyita okuyingira ndowooza mu Luganda mukiyita okwanjula kati n'ozaaliddwa mu maka ne bakugamba kiriyale nti olwaleero ofuuse mwana ozaaliddwa mu maka muno gwe omwana azaaliddwa mu maka ayinza obutadda waabwe kubanga kateeno waabwe n'olwekyo kati bwe mmala ne muwedinga ne mufuuka omwami n'omukyala husband and wife nga siraba omuzadde omwami bw'atakyala w'abazadde bo naye aba talina mpisa naye bino era narwana nnyo okubawonya mmwe bye mukola naye mbadde sinakiyisaamu ekigambo kya cohabit kubanga nganza alwanirira abakazi kinduma nnyo naye kansooke nvumirira abakazi abawala bano abasinkana abalenzi mu tawuni ne bakwata obusefuriya ne batandika okubafumbira n'agamba ono omwami wange azadde omwana ono omwami wa si mwami wo oba mbulire bano si mwami wo muwala wesseemu ekitiibwa bannange omanyi nti bw'okula n'omala okukula n'ofuna omulenzi mutwale w'abazadde bo gambe nti nfunye omulenzi mukole official marriage function ebeewo awo bagende ne mu kanisa oba mu muzigiti nga Katonda akwase omwami oyo nga mwami wo toyinza claiming omwami nti omwami wange anayamukuwa oyo musajja ali ku street n'enkya bw'ayagala wasa mulala bw'ayagala ateekayo omuwala kubanga si wo anaamukuwadde era n'oyo omukazi naawe omusajja tolooza nti oyo omukazi ajja kuwa emikisa etya byonna ebyemukola byonna temuli kujjako bwe mulutuuka olunaku lumu ne mwenenya ne mugenda mu bazadde ne bamukuwa officially era nze nalaba abakazi babonaabona naye ntandika okulwanirira ku marriage law omanye marriage law tetunagiisa muyagaana naye nga ndwanirira nnyo abakazi bano be tuyita cohabit wamara cohabitinga n'omusajja oba amaze emyaka 10 oba emyaka ameka n'afa bw'ati bali abooluganda bajja ne bamukasuka bweru n'abaana ebintu byonna ne babitwala abaana ne babonabona n'omukazi n'abonabona n'olwekyo nalwana nnyo nga njagala etteeka eryo likkirize nti omwami n'omusajja n'omukazi bubanga bakoze ensobe ne batandika okutuula wamu bayisibwenga ng'omwami ng'omukyala n'omwami ku lw'ebintu byabwe they should be omwami bw'aba afudde eyo relationship ye balimu should be presumed as if they are married
babayisenga nga bafumbo babayisenga abafumbo bwafa omukazi baleme kukola ki kumugo naye tekina abakatonda bana abawure abapastors bonna ne basituka ne bakirwanyisa wokkiriza nti bakohabitinge nti oba okkiriza ekibi kikoledwe nenze nababuuza nnyo kuhabiti mu Uganda muno kweri nyingi era n'abasinga omungi olaba bw'obadde omuyita mwami abaami bagana okugenda naye mwami waani abantu tebakitegeera nti bw'oba okuhabitinga n'omusajja si mwami wo ne bw'oba okuhabitinga n'omukazi si mukyala wo kubanga toyina mukuwadde omukyala omwami aweebwa omukyala n'omukyala aweebwa ki omwami wateekwa kubanga waliwo amukuwadde ate abamukuwadde bano baba abazadde nga Katonda bayitamu okukola ki kyova olaba Bayibuli egamba nti aba afunye omukazi omulungi afuna okuganjwawo eri Katonda kubanga omukazi yenna ava eri Katonda bw'oba ojjukira Bayibuli nze gye nsoma Aburahamu bwe yali ayagala omwana we Isaac afuna omukazi yamutuma eri ewaabwe gye yazaalibwa ne bagenda wa Labani ne basabayo ani Rebeka ne basaba Rebeka nagenda omusajja batugamba oyo Elieza yasaba n'asaba nti Mukama nkusaba ofune omuwala w'okutwalira mukama wange awasa omutabani we ng'ava kusaba ne Yakobo naye bwe yali ayagala omuwala mutabani wa Isaac naye yasaba ne bamuwani ne bamulimbamu ne bamuwala eya oluvannyuma ne bamuwala ekyo we yali ayagala n'olwekyo nze bino empisa zino eziri mu ggwanga lino si wano wokka ezireeteddwa tekinologi neno waliwo baba bajja ku intaneti bajja ku intaneti nzijukira the late Benaisa former president wa Uganda yafuna omukazi omuzungu oba yali mu China yali ki ku intaneti gamba bano babajja ku intaneti wojja ku intaneti ajja kusigala ku intaneti olwo power kugamba leka nkubuulire omulenzi bw'asituka n'agenda mu bazadde b'omukazi omuwala ne bamuwa omuwala atya n'okutya kugamba kyengamba kubanga ayina ensonyi n'agenda atya mu bantu bano abampa omuwala mu mukwano guno mungi nenkuba omuwala waabwe nemutwala bwati kale bw'oba omujje sigamba nti ababajjayo tebaba violent nabo ne bakola ebitali bituufu naye wabaawo okutya n'oswaza n'abazadde ne bagamba nange totuswaza mwana we nga waliwo ekiriwo ate n'omulenzi omusajja bw'akuyisa bubi oyina senga oyina bamaama bo oyina bamaama kati nga nze abawala bange bemba mpaayo oba ndi anti oba ki bagamba bw'obaawo ekizibu ndi wano era n'abalenzi nabo ne babayisa obulungi kubanga baga onale bwajja kututta yatulaba atya waliwo ng'omuwala juzi bajja wano okumwogereza ndi n'abawala bangi benkolako bendabiridde naye omulenzi ng'agamba nze nja kuwasa Desemba taata we bw'ayajja wano ne tumwaniriza ne tugamba kale tukuwadde omukazi bwe yatuka n'agamba mutabano ebya Desemba sibiriimu kubanga yajja mu February n'agamba ebya Desemba sibiriimu okola kino omuwala bw'owa muwala w'amatembo olubuto n'alagawa nga muzadde ne bakoma ne baga kati twagala tuwase mangu ne mbuuza lwaki ozze mangu ati nanti taata abadde ayagala kunzita nti sisobola alirabika atya nga ndi awo ndi ng'azanyisa muwala w'amatembe okiraba kale ekikolawo njawulo naffe n'omwana nawo n'ofuna muko n'omanya nti muko kati oyo bw'aba yeetwaddeyo nze kyembuuza abazadde bagendayo nze simanyi abazadde simanyi kale bakola mistake nnene nnyo kubanga nze oyagala kuzaala njagala kujja nkulabirire mu maka ga muko wange naye ate si muko wange simumanyi naawe omuwala oli eyo gwe bakumanyiye naawe simanyi oba bawala baba babamanyi kale si kituufu bambi abawala mu biveeko ebyo by'okwefumbisa kubanga n'etteeka nalyo lyagaana nanti ennaku zino banga abawala boonoonesa ennyo bwe bangamba beetunda beeyambula sajja akufuna leero n'akutwalirawo kwolwo lwennyini honorable akutwala nolowooza w'ofunye omusajja
kale n'ogamba nti ofumba ate nze kankubule njagala nnyo amaka ofumba obutukuvu obuyingidde bulungi kubanga amaka stable families ye foundation ya stable society ate ye leading ku stable nation era amaka bwe gafa ebintu ne bisasaatuka bwe bityo kugamba kizibu kinene nnyo. Ekirala mukwano nti ensangi zino ogenda n'osakati tugambye nti nno ogenda mu myaka 45 nga you still in your marriage ana mwena abamu balastinga for 20 years 30 years nate nowira nti bakoze eki baseparate nze tukoita okubeera honorable nga tumalawo ekintu kino osobodde okubeera ngumira emyaka abiri tuminza osobola okweyongerayo emyaka emirala 2 mu maaso why do you separate at this time? Manyi by'okuseparate nga bambi nakugambye nange obufumbo bwembadde muti bubadde bwangu. It is not smooth, it's up and down. Naye bwoba wessaamu ekitiibwa as long as temuli violence bino ebyokukuba wessaamu ekitiibwa n'ogamba nti owaayi ne bwenfuluma nenvaawo tokyali the same. Naye divorce kwebali badivorcinga naye ekitiibwa kyabwe kiba tekiri nga kiri bwe kyandibadde. Naye babaawo bayinza kudivorcinga kubanga sinenya divorce waliwo bwolemeddwa oyinza kulemwa. Abasajja balemeddwa responsibilities zaabwe ndina okukyogera abasajja abasinga obungi ebweru eyo balemeddwa responsibilities zaabwe ne bazitika abakazi ate n'ayagala sigala ng'omusajja afuga n'ateekako ebiragiro amateeka tenga talina kyayongerako kubanga nze njagala kubuulira abantu abafumbo bonna omusajja alina okuba ne responsibility mu maka era mu butuufu ne bw'olaba mu Bayibuli Katonda yalagira abasajja be balina okutuuyana baswetinge balabirira abaana balabire n'omukazi ate nge balina okusaba Esara Katonda awulira sala za nanyinimu nga balina okusabira amaka gaabwe bagakavaringe ne ona n'omukazi nawe abeere wansi y'omusajja ng'alina ekitiibwa ye ng'akola ki ng'azaala abaana obulumi bwe buva mu kuzaala n'okulabirira abaana. Katonda teyatugamba nga mugende mulume mukole mukatale mukole ki mubonaabone enjeri gye tubonabonamu ng'abakazi. Naye ebintu bwe byakyuka nze kintabula n'abasajja ebintu byakyuka si bye batuuyana kati tubawase buwasa si bye tubawasa enaku zino in fact tubawasiza kubanga talina kyakola kati bw'aba amanyi nti ebyokukola responsibility ze ng'omusajja bimuremye kati n'ebyokufuga abiveeko nedda oyinza kufuuka mutegeragane kubanga kankubule kati osanga nga bana abakazi kati abali mu parliament enaku zino abafuna millions ng'afumbirwa omusajja omusomesa olaba omusajja omusomesa bambe ali ku kasente katono kakati ebintu byonna kubanga omukyala afunye sente z'okulabirira kale responsibilities taking over kati nze advice gyempa abasajja kati leka kwepankapaaka nnu kugamba amanye nti omukyala ono ayina kinene kyaleeta mu maka muno amwagale amuwagire akwatagane naye ebintu bitereere. Nze kyemanyi omukazi ne bw'aba alina ssente nnyingi byonna yabireeta gwe omwami bw'oba wampisa n'oteepanka ovaawo oyagala kukuba oyagala kukola kyoyagala kulaga esajja oba mu Luganda mu kiina ekyo okulaga esajja nti oli musajja okulaga nti oli musajja obusajja tebabulaba. Nze ngamba abasajja obusajja tekitegeeza okwambala empale n'essaati n'amakooti obusajja si kyekitegeeza obusajja kitegeeza responsibility gwe nanyini ozimbye ennyumba okoze bino byonna abaana obalabirira batwala mu ssomero omukazi omulabiridde responsibility zaabwe wabula kakati bwe twagamba nti equal opportunities ne strugglinga ne tugamba naffe abakazi tuli bantu naffe tulina talents tulina wisdom twagala kubikozesa tufune opportunity naffe tukole ekyo tekyategeeza nti bwe nfuna opportunity nenkola I take your place in a home. I don't take your place. Nkola to supplementinga byokola. Kati nawe mu kufuga okwo kwofuga n'obusajja obwo buweteekamu
jukira nti oyina omuntu ku bbali wano nange ndi muntu mpisa ng'omuntu n'olwekyo abasajja bwe bagaana kweyisa nga kuyisa abakyala baabwe ng'abantu bwe bagaana kuyisa abakyala baabwe ng'abantu ate nga abakyala nabo bamaze okutegeera nabo balaba ennyumba bebagizimbye byonna bikoze ate n'oyagala kumuyisa ng'ekitaliimu ayina okwawukana n'akuviira sigamba nti babavye naye ayina okukikola basajja kyembagamba basajja mwe mulimo okubeera eyo ne mulowooza nti okuba omusajja kwe kuteekamu empale n'amakooti n'ogenda mubala n'onywa n'ogamba nze ndi musajja oli musajja ki obusajja balina okukulaba nti oli musajja omusajja alabika ate alabika kusinziira ku byakola naye si bino by'okwegamba mulinnya era ffe tulina proverb ewaffe gye nazaalibwa nti omanyeeko esobye nti omusajja atandika kweyanjulira abaana be n'omukazi we temumanyi sinze taatawo kandi abaana abasajja bajja mu nyumba n'agamba gwe nnyabo tomanyi nti ndi balo oli balo nkulaba nti oli baze nkulaba nti baze ndina okumulaba talina okweranga mulinnya ebyo ndina okubigamba abasajja bano bebaleetedde n'amaka okwawukana bebasinze abakazi bagumikiriza nze bwe nafumbirwa wano era ku beginning era nafuna abamaid nafumbirwa nga nsoma nga nkyali Makerere naye nga maid era omwami wange ono kulya emmere ya maid era agirya ng'ayomba kubanga amanyi ki emmere gyenfumba agimanyi kubanga ogenda sijja kulimba ennaku zino sigendayo nendaba nti nfumbira ddala no nakoowa nze atakoowa nafumba byonna nembimala nenfumbiza abawala naki naye ndingizayo nekulaba kino wansi newairo nga nekwatira mune nalwoka nalya nazanyukayo abasajja bano boolaba bali awo beefuula babebi balinga gwe tokoowa ate tebakuyisa nga bebe bo beeyisa nga bebe bali awo nga tumayitiriza mukwano ensangi zino abasajja abasinga batugaseeko nnyo abakazi oba olya munne omanyi munnange oliyo wekka kabeere ng'oli si musiraamu nti oba haaji banaye ekyokugatta ku mukazi w'omukazi omulala takiraamu ki buzibu bwonna gwoza kivudde ku kihonorable buulire nze nga nze Miriam sisobola kufumbirwa n'omukazi omulala sisobola era singa yamufuna nze nvaawo nvaawo oba mugamba aveewo agende ekikulu kankubuulire sijja kutuula wano nendayira nti omwami wange tayendanga nze namugoberera kubanoonya simugobererangako kubanoonya nze bwe nafumbirwa nendizolovinga munnange mu mutima gwange nengamba nedda nengamba nti sijja kwerimba nti omusajja ono ajja kubeera ku nze nzekka sijja kwerimba ateekwa kubanga agendayo n'akiitinga naye as long as I don't know anything ate nga sijja kukigoberera kumunoonya ate nze namugamba kiriyale bw'awasa bw'ati I can't stand another woman with me sisobola ekyo nkikugamba mu butuufu oba yabakwanira eyo n'abakwana ndowooza yabakwana nze n'abafaako saabagoberera naye bw'asituka n'awasa omukazi omulala first of all sinze nfuluma mugoba n'omukazi we nze mugoba n'omukazi bave mu bintu byange kubanga buli kimu kyonna kye tukoze wano tukikoze babiri ate twatandika nga tetulina kantu konna n'olwekyo tajja kuleeta mukazi agenda amutwala wala amute mu bintu anyway ekikireese nga kyeyongedde mpisa eneeyisa mu Uganda muno systems zigudde tewakyali morality egudde there are no morals now there is no more sense of shame omanye dda waliwo sense of shame banandaba batya nakola nti omukazi wange bwe nti naye ennaku zino engeri gye they don't marry for love they marry for other things nga bwe nkugambye it is not companionship you know marriage should be about companionship munange mfune munange tube babiri to bonding to moving together nebyo tebikyaliwo since generally they marry for other things the love is conditional ezo things bwe bivaawo bwe bikyuka nga love egwawo ate n'ekirala eno internet technology yonna ebyo byonna bye byonoonya ebintu
ebibonoonye naye nze simanyi bambi abakazi mbasaasira nnyo abafumbirwa nga babiri mbasaasira nnyo kubanga nze sikisobola ate njagala kubira omulanga baami bano nti omukazi naye muntu intimate relationship gy'ofuna n'omukazi oyo naimagininga nti ate ogitwala awalala you cannot share toyinza intimacy relationship eyo is not supposed to be shared n'olwekyo bo balowooza nti fe abakazi tetufaayo naye nze njagala kubuulira abakazi bonna bafaayo naye tebalina kyakukola n'olwekyo baami mwenenye ate abakazi abaganda bo bazanyirako fwe bwe twali tukula ewaffe abazadde baffe bagamba baali tebagala omwana awasa omukyalo omuganda manya abakyala baganda bo baba enlightened area bagamba nti bw'omuwasa yaba azimba ennyumba ewaabwe aba azimba ennyumba eyaabwe ate n'ekirala bo bamanyi kugenda ku bbali eyo ffe ewaffe abakazi abanyankole bakayiga eneeyisa ezo ez'okugenda eyo ku bbali n'okiitinga ku musajja baali tebabikola baali tebabikola naye kati nabo batandika kubikola naye buli musajja yenna awasa omukazi w'okubiri alina okumanya nti mubbi kubanga abbye olubirizi waliwo abasajja mu nsi muno abatawasa batafuna bakazi kuba bakazi baabwe babawasa dda kubanga babba embirizi zaabwe ne bawasa babiri bana abasiraamu abo bana babajjawa batutta abakazi b'abantu basatu abasajja basatu ne basigala nga tebawasiza kubanga abakazi baabwe babatutte katonda yakola olubirizi olumu n'olwekyo si kirungi honorable nga tumaliriza mukwano obugambo obusembayo bwompeera abantu abali mu mukwano essaawa eno bakuumire ku ky'omukwano gwabwe nga naye bofumbye emyaka 44 kati nze kyengamba buli omu yenna kati ali mu maka ng'emyaka eyo mingi eyaffe gyeri agumikirize abeerewo naye ekisingayo obukulu n'abaana batanawasa n'abo bawasiza obufumbo butalimu Yesu bw'oba oyagala obufumbo bwo bubeerewo bunywere bw'oba oyagala omukwano gwo gunywere nga kweguli yingiza Yesu mu bufumbo bwo kubanga nakugambye love is God kati God ye love kati bw'oba toyingiza Katonda mu bufumbo bwo nga yafuga n'abasente bw'obulamu bwo kubanga nze nganze n'ebizibu babijjo bakinze ndi mulokole oba oli mulokole ng'ogumikiriza nga Yesu omuyita ng'akuyamba ng'akukwata mukono ng'akuyisa obufumbo kankuwulire lugendo lukuyisa mu ddundu lukuyisa mu nyanja lukuyisa mu migera lukuyisa it is a journey that takes you through challenges rivers valleys mountains and whatever weetaaga a suitable companion akukwata omukono otambule nayo era suitable companion ono ye Katonda wo ayaleeta obufumbo nze ge magezi gembawa awo ekitali bigumu bikaluba badirimu amanya go honorable nze bampita Miriya Kobulunga Matembe mukyala wa mwami Matembe when I think about 44 years ago in fact July 12th we shall be celebrating 44 years atwina abaana balenzi baffe betwezaalidde bana naye abawala bangi nnyo Katonda batuwadde bangi nnyo kati tuweza bazukulu twina abako twina bazukulu kati baweze 11 olwekyo tulyawo twebaza Katonda Zege honorable wafuna kurairo banange omukano mulongi kanso tibana ebigambo honorable Miriam Matembe byagambye mukano funye mu kyekyo kwiga agambye nti emyaka 44 ngafumba bayina abaana bayina abazukulu negwe mukwano bwene yakatambulako emyaka 5 kikyolowooza kanso ekibenda byagambye n'ogenda kwako nga ate biteeka mu kulaba nange tukulembeze Katonda mu bufumbo baffe ate genda n'omuntu gwegala kugamba nti nono following a family mighty family mwava aliruddawa yatugambye kino kinjo kubeera nga twefumbiza n'okwata obusepiki n'ogenda ewo mwami mukwano yotaba mwami nawe beera nga te buyefumbiza n'okwata obusepiki n'ogenda beera nga te mukwano okirowooza ku nti yogoyina si mwami onawe yogoyina si mukyalawe okuleka nga te mutuukiriza okubeera nga temutuuka erigye babazaalira abakyala abo bajja babazaalira abaami nosenge program yetu yabadde olunaku lwaleero kubeera nga ate nsooka olunaku lwalabula kadde baza byenkoza nabo William camera.
kannebaza beekoze n'abannange bumwe aluseka baire ku kamera mukwano gwasinga ne producer wange Omloki mwe bali kubeera nga temuteekateeka kino okubeera nga tetambula bulungi byoto kushado byoto ebadde olunaku leero kamagezi kire kirungi nsagale nze Sophie Love musule bulungi mumweraba